Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzote wasibyootya. Nze Nudini Ntege nsanyusa okubala bamwe namwe naje musinzira okutulaba. Nina mwanyi nazze. Mwanyi n'oli otya? Siri bulungi n'akamu. Isite etuuse. Sikulaba. Tokombako. Sirya ku mmere ya isita. Wadde okufumba mukeno b'okumuwuuta. Kati gwe tewalya ku yidi wadde ewuwo. Omanyi kye nalya. Olaba walya ekisibo n'otalya yidi. Nagano okuyita lwa Kenzo yali akuyise. Ningamba kandeke mwaganda wange akutwala. Gwe Kenzo. Ate onolya wa mirundi ebiri wali olambula. Wali olambula. Gwe Kenzo. Ati yakuyita. Gwe Kenzo. Omumbeda teyakugamba onsonyiwe. Omumbeda yangamba nkusonyiwe naye era nina obusungu bwange. Kyakuyinako obusungu. Ekinyonyi wangamba Easter bwe gwange ekyo kankulinda oli emmere yo tompita. Olwalo lubadde lunaku lw'abasirusiru. Kyebeekola. Tebeenubudde. Abasiru ebibaliyo batambula. Today is a foolish day. Okiutegedde. Kyebeekoze. Singa nasirwalidde ku Kimoze. Nekisirwa lyako nekijja nga kiri bwerere. Kinyuma okulaba nga kiri bwerere. Nga kiki ate kikutuuseeko? Okenya media yamponya atya. Waba tanyuma kulaba nga ali mu ngoye. Kitaga n'okireeta nga kiri bukunya. Abaana beeyolera. Ne bati ekintu ekijja. Mukiteera abaana abeekaabya. Otasirika kikulya. Kikulya. Nekimulya. Kirina omutwe. Nkusanze ku makya. Nkusanze oyomba ku makya. Nakati nkyayomba. Wafuuka musoga. Tekinneetaagisa kubeera musoga. Wafuuka musoga. No. Let me tell you something. Tell me. Mu bulamu mwesi mwe tuwangalayo mubulamu bwe tuyitamu. Tuyina ebintu by'okuyiga bingi. Ebimu bye tuyiga kwe kurespectinga abatusinga. Okay. Kwe kuwangana ebitiibwa mu mawanga n'amadiini. Ebimu ebikola eggwanga oba country kwe kubanga twewagira okuviira ddala mu nnono mu mawanga mu buwangwa mu madiini buli muntu na respectinga munne. That is one Uganda. Unity. Respect others. Bible eyogera mu ngero egamba nti ngero 28 egamba nti mwenga abakulu ebitiibwa. Bible egamba mu ngero. Yes. Mwenga abakulu ebitiibwa kubanga teri bukulu butava eri Katonda. N'abo abaliwo baalondebwa Katonda. Abakulembeze. N'abo abaliwo baalondebwa Katonda. So njagala okubuulira bannayuganda ekintu kimu. Na lwaki abantu some people beebuuza lwaki Museveni awangadde mu buyinza akuumya atya eggwanga lino era akoze atya okufuga Uganda oba okukulembera Uganda emyaka gino gyonna. Ekyama ekiri emabega w'aba president ekyabalema Muzeeyi Museveni kye yakozesa. President Museveni nga yakatuula mu bukulembeze yasooka kuluna Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Mpulira. N'amukomya okuba yali yawo nganguka. Era n'akomyawo obwakabaka bonna obwali bwazaawa. Kyova olaba kabaka oli omanyi bonna mbayita bakabaka. Waliwo ono gwe tuyita omwana omuto kati yakula. Oyo. King Oyo. Obwakabaka bwola nti buteredde entende. Obwakabaka bw'Abanyoro buteredde entende. Obwakabaka bw'Abagere buteredde entende. Busoga y'emu ku region gye tulina mu regions ezisingamu abantu ezikyasinza okuba ez'amaanyi ezikyasinza okuba nti katono babeerenga ne capital city of Uganda maybe yandibadde mu Busoga according to the situation ng'onoonyereza backgrounds nkufuna. You get? Kati ate bwe tudda mu reality waliwo ekintu ky'osobola okuyita oba omuzungu kyayita ascribed authority. Nkufuna. Waliwo obuyinza oba obukulembeze omuntu bwe yazaalibwa nabo ng'abo bazaalibwa nga si bukolerere nti wayimba n'ofuna n'obeera serebu. Exactly. Nga si President Museveni nti wagenda n'onoonya akalulu n'okuba emmundu nga sigamba nti nno wayimba n'ofuuka serebu ne bakwagala nti oba watembeya nti oba wasoma nnyo n'ofuuka doctor oba yingini oba lawyer
ascribed authority bwe buyinza bwe wazaalibwa nabo Katonda bwe yakuwa ate si bwa buli omu kyova olaba bajja tebali common era bazaalibwa nga baawufu batono nnyo era mu kuzaalibwa kwabwe wabeerawo embeera Bayibuli yogera nga bazaala Yesu the free wise man abaalaba emmunyenye ne bagigoberera mpulira era Yesu mu kuzaalibwa kwe wadde nga yazaalibwa mu kiraalo naye waaliwo ekyaliwo n'obwakabaka we buli kabaka bamuzaala n'endira 2 naddala bwane waffe mu Buganda amakundi 2 azaalibwa n'amakundi aga mu kika kyonna basobola okunoonya omwana oyo era bw'azaalibwa akwekebwa ow'amakundi 2 takulira mu bantu mu komoni awo takulira si wa bulijjo ne mu kusoma osobola okulaba wano abantu bangi beebuuza nnyo Semakookiro lwaki taseka lwaki talinga abaana abalala lwaki tazannya nnyo nga abaana abalala you get it? Era obwakabaka bwa Buganda bumutunuulidde nnyo oyo Semakookiro era bw'omwetegereza teyeemoolerwako ne wabazze ku mikolo yazaalibwa yazaalibwa nga kyo weekiri era n'embeera ye n'enkula ye nsobola okuwa ku background ntono nnyo mu Busoga envuuza zaaluma abantu kituufu ensekere zaaluma abantu kituufu gavumenti yanoonya eddagala maama Kadaga tewali ddagala bataatwala Busoga by then yali speaker lwanvunza naye ng'ekizibu kiri eki paka President Museveni yabuuza bannaye ekizibu kimu tukikoze envunza nga ziremedde ku Basoga envunza ziganye kumbe obwakabaka bwa Busoga babuyita obwakyabazinga bwetaaga omuntu omutuufu atule ku ntebe ku nnamulondo yaabwe paka lwe baleeta Kyabazinga Isse Bantu Nadiope Kadumbuli ow'okumeka bwe baamutuuzaako bwe pa envunza ne zigenda tewalasobola kunyonyola envunza gye zaalaga ekyali kirumya abantu tewali naasobola kukugamba tizaayita wano zaawona bwe ziti baafuira bwe bati baakola bwe bati envunza zaagenda kasita Kyabazinga yatuula kasita Kyabazinga omutuufu yatuula ku nnamulondo so n'olwekyo kyenva nkugamba nti waliwo ebintu ebitazanyirwako ffe tulina wano abantu betulabiddeko abatono nnyo gwali ku TikTok nsobola okulaga pulesa pulesa avaayo n'amanyira Ssaabasajja Kabaka bwe tasobola kuddamu bulamu bwe kubeerawo oyo mwana ajja kuyiwa eminyira akomba eminyira ayonka amaziga abeere eruzira ajja kutamba totale bw'atyo paka obulamu bwe bulivaawo ate walina amukubye lwino olwo ebintu ebitazanyirwako bwe bwakyabazinga bwa Busoga onedda bonna obwakabaka bwonna nga bwolaba oyo King oyo tosobola kugenda n'omumanyira ebunyolo toyinza noba n'emirembe tosobola ebuganda wano gomanya ekikujja wano ebuganda ne woweepanka otya era ogenda okuwunzika so bawako history mutono naye saagala muyingiramu lwa nsonga ki Junior mukwano gwange kati saagala muyingirira taata waffe mirundi kasi afuna okusomooza mu ngeri emu oba endala yafuna okusomooza n'abaako byayogera mpulira naye era mumulaba nti oluvannyuma n'okuba ng'avudde mu nsi nga baagala awummule mirembe era baasobola okugenda ne bano mu Bwakabaka bwa Buganda ne babwetondera obwakabaka kintu kizito bwekityo kizito nnyo nnyo n'omulambo teguwummulayo bayinza n'ogusimba nga guyimiridde kuzanyira ku baana bukumalako emirembe osobola n'oggwa eddalu wekka obeera tolina mirembe mu nsi kati alye ne sikini yakukoze eki ng'omuyingira nnyo sinnamuyingira waliwo abantu abeewadde eddembe ne bayitawo singa tunalekera omanyi teri kiri waggulu bwa busirusiru nga butamanya nti oli mu sirusiru kati oyo omuddu wangufu omuddu ofu oyo omudwadwa aye bana oba muyite muki omuddindo kyekitegeeza omunye aye bana mpulira toyenda ki tiyenda kubona ku kimenkemenke ku kidwangufu ekidyofu ekyadankana how comes nti omuntu atayina moral authority
like alien skin osobola okuva no manyiro bwa kyabazinga bwa busoga how omuntu gwa manyira amanya zitowa tenkana ki kyatakula amanyimbo kizitowa baba soga bamukozesa kyatakula amanyimbo kizitowa wangamba osobola okumanyira bano bemumanyira nabo bulijjo bemwesanga ne mugaya amakoola ne muyimba eyo gye mulira chapati but do you know obwakyabazinga bwa busoga buzitowa how let me tell you something obadde okimanyi nti President Museveni are respecting abantu abo that's why yakulembera nabe eggwanga lino regions abasajja bonna abakomyawo njagala okola research era ekiri emabega wa Museveni okulembera Uganda emyaka 4 nakati nga kyagiriko eyo yensonga yemu lwaki President Museveni ali ku ntebe ku respecting Bwakabaka bonna buli kitu Obwakabaka obwali bwazawa bonna President Museveni yabukomyawo mu buli region bazita regions ebitundu region leaders yabukomyawo kituufu ekyo okitegera ola ne njagala okujjukisa ko mwana bako mumbere kyakola ebisoga kye bakola ebisoga kasese mwache bako Bwakabaka bwa mumbere era president yamukwata namuli nabeera naye ne mukyala we ne boogera ne bakakkana ne bakakkanya abantu be Kasese paka yamukwata namusona muzza mu lubirirwe wamuna bako nti ali luzira musibe dwa agenda ko no musanga oba musibide no that in a prison yebasiba I think teriyo obo kiyitiriza walochi abiyeko obo kiyitiriza you get kati gwe omukopi omudofu omunye omudwadwa kinate ndaba mabata omudindo mabata overi oje odwangukire ku bwakyabazinga who are you mpulira who are you nebyo ng'omuvumyo binene nnyo no ekyo tebijja is a silly man the foolishness in the world the whole world a dusty bin stuff dusty bin people a son of a bastard byonna biwa muntu omu bw'osalawo okweyisanga ekimpemempeme njagala nkubuulire abantu muwakula entalo ze mugenda okumalako nazo omanyi basoga bameka abali mu institute nga alien skin azetaga basoga bameka bali mu ministries nga alien azetaga obadde okimanyi nti abasoga be bakyasinza okubeera wano nga bali mu malwaliro ba specialist doctors and specialist nurses ba lawyers oyo basobola omuteeka mu kooti omuli omusoga naffa nga tazze mukulaba njuba nga nekyamusiyata anti omulamuzi alina obuyinza obwenkomeredde omulamuzi alina obuyinza bulinga bwa president semateeka gwe nga yewa omulamuzi obuyinza alinga katonda ku nsi kyova babayita babayita batya abachief babayita my lordship ist babayita oluzungu olungi bazibu nnyo era bayita ba land difference exactly abo abasajja bali bakoze n'ekintu ne bakigamba ba president kyali kitya tobepankirangako kati kankube wana ekintu kyotepangirako ye mulamuzi omulamuzi alina obuyinza obukusiba nga tewali kyakoze namenyamu ne pen nayimuka nagenda nga naba n'engalo ne bakusiba n'agikuba kasita agikuba state attorney ne wakola atya n'oba n'abakweyimirira bameka n'oba nakinga omulamuzi agambye that is the last word omuntu aba asembayo abeera President Museveni ate era oba ogenze muki bano bajja asonyiwa baki obuyinza semateeka wa President Museveni obuyinza obwenkomeredde okubanga yasalawo ekigambo ekisembayo semateeka newa abalamuzi obuyinza obusukulumu wotuukira ku parliament bwenemererwa egenda mu kooti kabeera minisita bamutwala mu kooti kabeera ni walabeeko yenna kabaka gwe batwala mu kooti nkulaga obuyinza bwa kabaka ojja kulaba omuvubuka ng'oyo muto kyabazinga kuba mulungi muvubuka muto wampisa yasoma very humble osange king oyo kuba muvubuka muto mulungi ali very humble omumanyire mpaayo kooti emuje walole nga yimiriddemu kabaka by the way let me tell you something abantu tubabuulireko ekintu kye bayita kabaka obadde okimanyi nti obwakabaka mu Amerika beekalakaasa bagamba batya
olwokuba bamanyi kabaka abana obuyinza obusukkulumu obwenkomeredde Trump amugamba kinjagala kyogere wano bali mu campaign gye bayita no kings. No kings, you are not a king. Teweefuula kabaka wano. Exactly. Ekitegeeza nti kabaka aba waggulu wa Trump. Exactly. Kati kankugambeyo ekigambo kimu. Abantu bamanyi history era mbasaasira. Bayamba ate bojja baba balina osoma. Olaba omulamuzi w'e Masaka kye yasazeewo ku musango gwa Bosco. Ogamba nti omukazi aziika abaana be n'oli aziika owuwe. Obadde okimanyi nti kyakolebwako kyasemba okukolebwako ku lukalu lw'ensi yonna. Mu kooti yatuula France. Mu 1400. Owulira bulungi. Kooti yatuula France mu 1400 omulamuzi baamuyitanga batya. Omanyi Bannayuganda mugula obutabo temusoma nguze n'akatabo kano njagala kawa Mirembe. My Dr. Mirembe Beddings. Olaba how to win friends and influencers people. How to win friends and influence people. Okamugulidde. Nkamugulidde. Afune emikwano emirungi. Abantu tebamanyi. Mirembe lwaki muwanguzi. Amanyi wayina okwandolinga abantu abali around. Ogulidde Mirembe ekirabo. Yes. Omanyi abantu watukwata obutabo buno. The big secrets of dealing with the people. Page ki? Koyagala atambikireko. 19. Chapter 2. Somera abantu. The big secrets. Emanyi nazibaleke. Bagula akatabo. Of dealing with people. Bomanya abantu okudiringa. Wadakati kati bwosoma. Nasoma nze. I'm a graduate at Umkat School. Okay. I'm a graduate. With your OGs and OBs? Yes. No matter what oli yekanze wadde gye wasomera munnange twasasoma curriculum yo. Tovola walemererwa. Kulaba. Uvuga VTs, uvuga Benz. Akiwulire. Soko ndege ku mwalo ogwo. Kunze uvuga Benz Mercedes. G-Wagon. Uvuga VTs. Naye oyo kyayasamirira. Ate already model. Certificate. I have a certificate. Kaga, mno mwana yalemezaamu mbu story. Bwankopa n'okunkopa ng'obwo. Bwani lwaki bwasemba. Makandi bale kavugala wumbu. It is. Bwantu sanga naiti kusomero mmale okubulinda mmale okukwatasi. Mutuule. Omalo buyisizaamu. Kati mwanyina zobadde oŋŋamba. So bakabaka balina amaanyi bwe bakabaka bw'obalabala ebiro by'ensi obwakabaka wano waliwo kabaka bamuyitanga waawo yakola ki mbamanyi nze kabaka eyalisala emisango yateekawo etteeka oba mubbi wa nkoko oba wambaata neoba wabbye peeni nga kalabba wa France naye bamwita King Louis the 14th. Bannanga kwata wano mwanyina zato. Ompita wa bulijjo mwanyinaze. King Louis the 14th. Yalagira mu 1400. 1400 yagamba oba bye pen. Newe guba muyembe. Oba mbata. Oba accidentally osambye okonye ekidomola ne kiyika. Nini kyo nakuwabira kalabba. Kalabba otibwe. Era balamuzo manche bakola. Basala amagezi mangi nnyo. Okulaba nga obusango obutonotono nti byenkoko yagadde mu kagundi babuza obujulizi owona okutibwa. Era abalamuzi bajja bafunza nga bayita mu mateeka nga bakwatagane ba state Anthony okulaba nti omusango bwe guti tukoze gute okubuza obujulizi omuntu aleme kutibwa. Naye nga akola etteeka. King Louis the 14th. King Louis the 14th. Of France. Yazimba olubiri olukyasinza okuba obunene. Yes. Versailles Palace. Nemanyi nazo omanye ebintu nno sebo. Yali mu kambe bwakyo. Ogozanyi kyo bakabaka bwaliwo. Kati nno kagameko na ekirono kya wano. Kyogaba abazanyira ku bakabaka tebamanyi kibazanyira. Kugereze bwakabaka bwa wano mu Buganda wokka. Oba mu Uganda. Oba tokimanyi wano waliwo bwakabaka bwabeerangawo. Olaba bino ebintu byebazimba nti ebigango bayita batya? Ebigango. Omanyi lwaki bazimbanga ebigango? Byabanga bya mmuli, mitibwerwa mu. Omanyi lwaki babizimbanga? Obadde omanyi sekimanyi ekigango nkimanyi. Ekigango okimanyi nawe omusajja Muganda. Naye omanyi lwaki babizimbanga? Nedda. Bazimbanga ebigango ebyo ng'abasajja emisana tebebaka mu mayumba gaabwe. Bw'ava okkoowa baakoze nga yeebaka awo. Emisana oyagala kuwummulako. Oweebaka mu kigango mwenna mugwo mu nga mbaata. Lwaki? Nga kabaka asobola kubanga abakazi bonna baalinga bakabaka.
Ssaabasajja sasobola okuba ng'ayita neyegomba kannabuzawo yegomba kakyalako n'ayingira mu nnyumba n'agamba gugwe njagala ng'asanga wakuttemu emisana kyekyateekesawo ekiganga abasajja babeerenga bweru baleme kwegadanga. Oba tokimanyi waliwo kabaka eyaliwo wano abasajja baleetanga emmuli ezo zizimba egundi nga bazeetisse bwe bati nga n'omala olukola bwoti oba bwoti lwajjanga bwe ruti nga lukufumi bajjanga batonya omusaayi olw'obwagazi nga bazeetika ne bayita ebisekese by'emmuli ezo zazimbanga embiri abantu bayagala obwakabaka bwe bati kati okumala bayagala obwakabaka wano waliwo kabaka yaliwo nga bw'ayagala okuwanda olina okubeerawo standby nga omukopi obeera kumpi nga noyasama tawambula bbali teeka negamalaga gwebbali nelikugwa ku ttama nga n'osimulako ate ekimanyi baŋŋamba abantu bakayananga kugamba nze nsookayo ye n'omusookawo ekikondwa kye nokitwala eddusu tokisussa nnyo ate eddusu kati nze nkuula obwakabaka otegere obwakabaka amaanyi kabaka muwenda mutebi bano mwandibagadde nnyo abo kabaka bakyabazinga King Oyo abo mubaagale lwa nsonga ki omukuuka mwandiyagadde nnyo omukuuka oli we twaliko eri ebusiya yani ye kabaka w'ababusiya mwandibagadde nnyo bakato wakabaka ne babusembereza mu mayumba gammwe nembeera close nabo ne bateekawo bakatikkiro kati katuukiro wa Busoga mukwano gwange va walansekere my friend katuukiro onyumya naye omukuya ne Kasimu kwegamba abambeera ne batusemberera nga bwolaba wano tosobola okulaba Sangalambogo omwenengu wabasami omwenengu ababura nekisa yes omwenengu abapulo waba beautiful yevayo balungi obo bakabaka bava mu balungi bokka bamuva omwenengu obwakabaka bavaamu balungi bokka bambeeda omwenengu aliyo ng'awulira omuyisaamu amaanyi bw'oba onoonya abakazi abalungi genda mu bwakabaka bw'omwenengu bw'oba oyagala oba naye wali okikoze ku lisaaki y'abakazi abasoga osobola okuloonya omusoga omubi n'akubula obadde okimanyi maama my friend agala bawayiriza akava wano tokalabye obo bwendeyo bw'oba okala wali abasoga balungi wali omusoga mumpi bw'ati abasoga bawala balungi ekituufu abasoga balungi omusoga mumpi kudde muli aliwa nedda butera kubaamu emisaayi temuli mukwana abasoga balina nowe kalimu embeera buno bwena babwenda naye abasoga abaddala abamugogofu ate abasoga balungi njagala okwesaki y'abasoga balina ekizibu eki tebakuta sex obamanyi okumatiza omusoga omwene musoga mwene olina okuba ng'oli muli wa mbooli mpulira ng'oli embooli ng'oli amayuni bagisu basajja be batawummula nze njogera ku bakazi ndi ku basoga ate naye abasoga balungi mukwana tebazaala abaana abakazi abasoga nze kola research bana mazali bonna bazuwena basoga bene abalungi okamala olowooza lwaki abayindi bwe bajja mu Uganda balondamu busoga kubeerako mu kifo kimu balungi bannaabwe ekyokubiri busoga Katonda ebeere capital city of Uganda lwaki era bwolaba factories ez'amaanyi zonna zatandikira Jinja nayi awo njagala obuulira abantu bayinza oganze njogera bya bulimba factories zonna ennungi zaali zonna n'amasannyalaze gava Jinja okutandika okwaka omwenge eyo wooteeri ennungi eyo busoga amasomero mwiri ne kati abazungu baminisita bonna balina amagezi wano abakola basomera mu iri college Kadaaga waliwo eyali gundi chief justice mwiri wako wambuzi mwiri wamuwulirako gwanoonyereza mwiri genda okola research onoonya obiza ba mwiri wakuwambuzi waliwo nosoma eddala balitaani mwiri waliwo neddala balita batya ate gaali gabana bagagga bokaaga babbeyi amasomero galiyo ngaana ng'era omwana okuwula wano nti omwana wa gundi asomera mwiri college waliwo neddala baliyita batya bannange oba bugembe oba bitya waliyo amasomero gali ngaana lwakuba abaana bebasobola okugambulira kyova olaba nti busoga erina ba doctors erina ba chief justice erina ba judges gwe mukwano gwange ba judges abasoga ba ministers ba Lumumba Justin Kasore Lumumba tata wa Lumumba omumanyi kyazitowa be bamu kubaaleeta obuyinza bano omanyi lwaki muzeeyi ayagala nnyo ba Lumumba olowooza bali mu buyinza bwereere be basajja balina ssente ku mulembe ogwo
nga balina sente ze bayite sente bandaze wano Wanyange Girls basi Busoga College mwiri basi mwiri kira college butiki basi ogawulidde fumita gwa yogera ya malama nyongere kutemere temere Jinja College bagita Erio Holy Cross Lake View SSC Kamuli Girls College Erio kati olete alien sikini ya Rwamata atuwe ya masomero abiri mu Rwamata mu district mwava ngata nalumba Busoga ngata nakulumba Busoga wakikaki kubanga si Muganda Rwamata see si Muganda baganda tobesi bako oba mwamba oba muchi si Muganda gobola baba wali Muganda mufanana oyo mwana ku bubibwa ina omanyi bwatunula muleke kutuvumanyi bannange abati tetunagana kubyetuma nawe musiramu olabika odale weetuma si mu bubi Muganda waawa nze Katonda ba nsobola okunyonyola ndi Muganda waawa jajja ya Muganda waawa nja kunyonyola tena okutya kutambule mungo Muganda katono nyabo tambula mu katono ni muzukulu akasujja busujja nkulira awulira bulungi nnyo neddiranga ye katula esumba busuulu akabbiro kimala otambudde kutambulira mungo Muganda mpulire ompita mmere nze nakangubi nkuwulira ondabiddawo kati olete kino ekintuntu si Muganda ate si Musoga oba Munyolo njagala nkubuulire bavubuka mwe mutakudde entalo naye ogenda kutakwala otalimala endulu yevuddeko obuzibu gwe muvubuka gwe wajja mu upcoming n'obulemera wajja mu upcoming era ogudde oli upcoming va kubona bavuka wadde osanga n'okubako oba wayita serebo nga wayita wamanyi oyo sita owaawa sita waawa wawa yali akubye yekka ne tugamba nti sita akubyewo nga bakamire ne bapalaso bafulu figa akubewo nzo mpita mmere gwe wakuba mukyakale evergreen song kubadde kinaawe kola research genda ku Google bakuwe mukyakale yalinyisa ke switch mulamba najja ono dibanji nyabo mulamu nina remix na ke switch Nigeria superstar nga banunya full figure dibanji avuga nyonyi namba najja mu Uganda nga ali ku superstar full figure so koleke one song dibanji yajja naganja gala kula ku full figure anyambe ampe ku collabo na Mugana yandabikira buyali munene nyonga mungi najua Muganda we keswitch nojua mkeswitch ali mwanvu nnyo tenyumira mu shape ninga magato nyumidde kulaba mwogera mwawo oboli mukulu nnyo oba kiki olimba lwango jadutta kandwe mutowo yanyuma okulaba keswitch baba wakananga nkuwa remix ya keswitch zoto mpita bwa bulijjo my brother nkutadde mbadde simanye kati baba yagala okutegeera full figure nti mbana ali sikini mbali omaye kyagwe soloti alien sikini yali yeyita sita abantu tebamanya alien sikini avata mu safari mu campaign atati bayingira mu campaign bajja ku kyalo bayita basita batula mu hoteli bali emmere y'abantu bebamba bambaawo luddawa esoloti baba bali yawo ne babagamba nti Chameleone ayingidde eki nyabo anti Chameleone yajja ne basi namba mpulira emmere yabalema okumalawo gye bayina mu matama gye bagenda naye buli yayina omuntu oguli mu ttama teyakoza ng'obuzibu ki eyayita nalya ennyama ye teyakwata kifi obuzibu ki bayimukira awo ne bagamba ekituufu kiri nti akasajja kazze misana si kiro olaba zze misana ekyajja kutujja mu luwo ekiro si muntu bagamba olaba kazze emisana ekyo bajja kutujja mu lumu mwepakire tuve wano seba alien ayina eggaali togizannyira eggaali ya alien yennyini yayogera bakwata ekifamu beetuulako bwetuuzi batya nga tebakyajja eri tebakyaswa tuula tuve wano tuulayita ayise mu nga kiki ekibatwala Chameleone yayingira misana ne bawulitegeera nti akasajja kazze teyadda mu ttuwa yoba yayita sita Palaso wali oyaga kuna tamanyi wa Palaso yamusonyiwa Palaso yamulumba misana teyamala kulangirira yamugamba nti njije enkya ku ssaawa 2 ewuwo oba wayita musajja njija era n'agenda ani Palaso Mayanja Pius one man army
Kamiliyoni omu yabalumba kawo misana ne kugati nakonkonako bonna ne bepamira tewali nayaggulawo ate naalugula nayingira nayita nga bonna nga nakolola bamukutta omumwa totukubya tokolola ekifuba totukubya Kamiliyoni ng'ali omwoyo alinga stroke yagenda misana kufangoni nakonkonawo bonna ne beggalira n'amaana ayisamu mukono n'alugula n'ayingira neggudo bamukwata emimwa tokolola tokwaita kati oba abo basobola omwekwesa paasa mukuba n'ayita ne poliisi alo afanda alo kati oyogere ku bwakyabazinga obwakabaka obulamba atamala kuyimba okufuka kyali atama obwakabaka gwamanyi kibete obwakabaka abantu bewaayo kwetta nze nkwaddeko bakagulawundi ntono abantu batekangawo kamatenga besooka basosa wanda munze baleetanga emmuli bwe bati nga zibafumise batonya omusaayi nze nsobozesa okutuusa ekisekese wa kabaka ng'oli agamba olwange lulina okugenda kuki ku lubiri walabako wano abantu abaali bagende bugerere wamanya ekyaliwo nga babaganya okgenda wamanya ekyaliwo mbuulira kati abo aba yeeta musajja yagambye asinga obwa busoga bonna amaanyi bonna nekyabazinga wako ayite ate abasinga agendeyo kale asale mukono asale namanve asale mukono wali abagazaki ati yabagambye bonna abasinga obantu bosinga bonna kyega bali wansi wasiwe kiri asale wali busazi asale kukiira aye yawumudde okuyimba it's okay era human ajja kutambula asayizoba okwagala pamaka ejjinja agenda afukeyo oba agendeko embaala agendeko embaala naye abasoga bebamutakula mbu wadde bamutakula yandimanyiza wakoma nze wenyumba nenundini ntega omwana weffumbe omuganda sinawe nyingi katiko talina wayingiriramu oba kabaka wa Buganda entalo zange zibeera naawe mu industry yaffe obula bulungi yabalumbye ku chapati zaabwe ye ali amakoola bali balya ngano bajja kumukuba bamale bamupame mukamwa ekyo nga kinene bajja mukuba bamupamire ngano osagana omwana wa musoga ali akasooli ali abbando ne mugunu bajja mupamira bajja muddukanako abantu amu mwakula entalo ze musobola omumalako nazo obwakabaka amadiini bareaders abo tebabayingiza mu nonsense olaba Seeka Kiti yeetonda Seeka Kiti ayokedde obuzibu atajja kuvaamu nolaba yevude ne yeetondera abantu era yeetonda yemwenyerekesa yeetonda era yeetonze Kiti akendeza akamanyiro n'akajanja wano waliwo bamasheeka betulabiddeko oyagala kungamba nti Kiti asinga Muzata amaanyi Muzata yavumako ku bakatuliki Muzata yagobako ku bamadiini amalala abantu abo bonna Muzata yafa bayagala okulimira mbigere bya Muzata naye Kasimu oyajjira wabula enjija yaabwe buli omu yalwana kufuuka Muzata obula bulungi ne batamanya Muzata yali alaninga atya obukulembeze bw'obusiraamu wano tulinawo Seeka Elias Kigozi azimbira n'abakazi abakulu ekyamayumba n'abaki n'abaprotestant n'abalokoleeyo n'abakadde bonna bonna n'abalabirira Seeka Elias Kigozi tulinawo Imaamu Kyeyune kutuba za Imaamu Kyeyune naffe abatali basiraamu tuzaagala era tumuwuliza zitugasa owulira tulinawo Shekani Gugwa obadde kinaawe biya kulumba amanya g'abaseeka akagule bakulaga akagule si Seeka simanyi nze njogera kutuba ze mpulira mbadde manyi ombuza amanya g'abaseeka njogera ku Seeka Bosa Gugwa mbaza obadde omuŋŋambye Bosa ye Gugwa olina kyamu ku bongo njogera ku Bosa kati Bosa abadde ki anti kutuba zaabwe ne bw'oziwuliriza gwe toli musiraamu okumanya Katonda tekinnetagisa kuba musiraamu my brother let me tell you something tell me okumanya Katonda tekinnetagisa kuba musiraamu bakubeera mu church bamuzikiti every time every day no ekyokumanya Katonda kya buntu era kyakufuminsa kyakutegeera kino okubeerawo kwange obuyinza bwonna nannyini bwa businzeera omusukulumu ye Katonda ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yes kakati ekyokumutegeera tekinnetagisa kumala genda muzikiti oba kumanya kutuba ebyo byakuyiga nga bwenjiga ebintu ebirala
naye ekikulu kya kumumanya ne mutendereza ne musinza nze nsinza Katonda omulamu era wonsanga muzikito ombuzanga era Nabbi Muhammad muwe kitiibwa era simumanyira simanyira busiraamu ekituufu ekyo simanyira busiraamu simanyira mulokole simanyira mukatuliki simanyira mukristaayo wadde muprotestante omuntu yenna ayogera ekigambo Katonda ali ogwo gwe tusinza era tuli mu kifaananyi kye owulira bulungi nnyo era ekintu ekikwatagana n'eddiini yonna ojja kunsanga mbasaba sidenze Katonda gwe nnoonya mulamu yenjagadde muno no matter what ndirwa tombuuza birala mbuuza omanyi Katonda yes omurespectinga 100% omukiriza 100% ye full figure oyo ye full figure tombuuza birala enaisa yange giveeko tomanya lwaki bwendi kubanga Katonda manyi amateeka 10 ge yampanga manyi nkufuna era ngakola mulira akole namenya eri okwegomba nali nkwegombyeko gwe nze ndi mwannyo kandi nkwagaza ki nze ndi mwannyo ne wo otandibadde Katonda nkokoze eki mwanyi nazo okakasa nkokoze eki kati nkokoze eki kati nze ne Bajjo tewandi twegombye basajja kubula mbera yansende Bajjo naye omwego bano ono ne kyomwagalako waliwo embeerawo ne mbuuza naye yali yankoze eki ani Bajjo nenne kuba bunsinze bunsingide ddala nayagala Bajjo nenneebuuza yali ankoze eki n'ebiseero wali ku kyokwagala Bajjo baddange naffe tutomera si motoka n'abantu batomera tukola accident eyo yali yali Lubabula wagwa mu accident ya Bajjo nakola accident zize bayogerako mu byafaayo zirisigalawo ekyokutomera kya buntu wejjusa olwa motoka yatomera atenza omuntu kati gunsinza obusira mukola sangama kakironga webase Katonda mugamba nnyo naye nalikoze eki okundeetera ki mu bantu bonna wandaga Bajjo atunulanga eryato ganaga mwenge omuganda omanyi omutwe gwa Bajjo guli gutya omusajja alina omutwe gulaba sayidi ne sayidi oyinza okugamba lubengo lwebasirirako Bajjo omutwe gulaba sayidi ne sayidi bannanga abakazi tulina emizimu nononya waguweweeta newagukwata oba oyinza guli bannanga omanyi omugati gwa kiddawalime bofulo bagutotogwo omugati ate gukaluba guliko amagumba amagumu mbwate mangi Bajjo talina bwagonda okumanya Bajjo talina bwagonda n'akasolo kakaluba Bajjo talina kimugonda nedda omusajja gwenkubule wange ate wo gwenkugamba wange golabe gwenkwogeddeko sikumanyi tomanyi nekyeŋŋamba jogera ku gwe mmanyi Bajjo muleke Bajjo newomusuna ku nnyindo ekaluba okumanya akaluba asinga embalaso kaluba Bajjo ayina amagumba mangi mu kati Bajjo okumanya akaluba n'amatako tayinaako nnyama onoonya womusuna oba osuna kugumba olugalo olwo lumenyeka anti nze gamba Bajjo tayina watakaluba bamukola mu kiki kambe wano ne banaye namusanga ntya Bajjo nasho kati gundi omuwamagezi naye ava ku parent ki ye kyavaawa bebamba mwamba babizaalawa babeyo mukuleka Albert nononya obujja n'abujjajja ne bukubula bava kuleka Albert mbu bajja bagoba anti evaamu enkejje n'ensumanki ali eno omuwamagezi kikati yesibe 10 yesibe 10 either agenda yetonde olaba TV namba evaayo ne yetonda Sanyuka yetondedde Obwakabaka bwa Kyabazinga bwa Busoga ne yetonde emirundi tekome kwetonda yatugamba wano nti yagoba TV we yasoka goba Sanyuka ate nayo yakwata bakwata kati mulagawa musigale munjeko interview si kyalabika munnoonyeko bana bayi bamukowa kyabadde kityo yagoba TV akera ku ma TV okuyimba kwa Mulema ne gundi yazireka yajja Apokaming n'agwira mu Apokaming omusajja ategese concert nez'amaanyi tomuzanyira mpaye ategeka Alien Skin nga akyayimiridde oba ng'asobola n'okwogera erinnya lye eyakola ki ng'ali ategese Alien Skin n'asigala ng'akyasobola okwogera naye nga n'okumunoonyabonoonya oba osobola omusanga Emma Serugo yategeka Enkwacyo festival munoonyeeko bw'aba tali luzira amabanja gamwekwesa Emma Serugo ye yategeka gundi Katonda omulamu Abitekisi singa si Museveni ku munonda gye yali agudde singa nakati ali Magombe lwa Alien Skin
ono Nobert alekana lwagamba nti kintu kyange nakola nti naye naye alekana lwa busungu lwaki yamutegeka tebaweza badde abantu ebisatu nabo benyini tebalaba bo benyini so tebagiraba tebagiteekawo ekkololo yaliyo erugogo abantu bajja yaliyo erugogo n'ateeka pata ya fangoni yaweza badde abantu asatu kale bw'aba yayita serebo nga w'amaanyi Alien Siki ntali wadde ku level ya chairman ow'ekyalo baba yepanga nti wamanyi esimbe ku chairman bw'ekyalo nomala amwe simbeko nga baba simba mu mugongo tulabe babale nga bakusimba mu mugongo level nene nnyo tayinza kuba ku LC1 bw'oba ogamba nti serebo amawulira yesimbe okuba LC w'ekyalo nga bakuyimirira mu mugongo ani bulungi ani abayizi ate wali omuntu ow'ekyalo naye ayimirire wali nga bayimirira mu mugongo nga bakubala kati omu babiri basatu twabo baweza abantu 7 mbukubanga lwaki mpaye yamutegeka nga akyasobola okwogera wadde okukolola omutegeka kyekivulu mutegeka ekivulu yenna eyamugulako ng'asobola okukolola n'agamba badnanga namugulamu empale mumpe mbwasala noonya Emma Serugo bwaba tali Luziraini mu mabanja Emma Serugo nyabo Katonda omulamu genda omugule agudde upcoming era amalala ge gamulemeza abantu bangi balwana Alien bamulwana bulwanyi ng'omuvubuka bamulwana ki empisa z'embizi ezimulwana n'alowooza nti bamulwana ayina ki atunda ki osobola mujja kadisi ki tanyuma kutamba naye nti onotamba naye togenda mwekubisisaako serefi ogiteekebwa ogiraga abaana muddire bakaabe ogera giwanga osobola okukumuka ekyongolaba monsita osobola giwanga muddiiro oyo nakubeera ku lefuti nimwe kuba serefi ogitwalewa okyeka ku profile yo ononye ebirooto ebyentise bibi anyuma kulaba anyuma ki ayina IT ayina ki ave kuba oli kibanda anti kibanda afa buli kibanda afa kati yafiide mu filimu ye ayina stress mungi ele nisekwa mukwata mutwale muri abo oyo ne wo mutimba kati no kagamba ekyo gambo kimu goita sita ne wo tabalo kijaya abayimbi ekirwanya Alien oyo ne wo mutimba ne kijaya anti ampana muteka mukubiro bana basajja bayanga mulo balaba bakuba oluyimba lumu nakati nsobola dukuyimbira bakuba abo nakati bakuba baba wakana mutimbe bakuba nga liga beach ne jula yagikubyeko agudde takube wadde ebbala abo bayanga moto bepankirako bakubanga zirido beach ne bamutwala mu Alien Siki omusobola ne wo mutima ne jajja Madi Tiger ani mutimbe ne Tiger olabe Madi Tiger ne Alien otamutimba nabantu asatu tosobola ate ayimbawa n'obusungu obujja wagwenze ndabanga shemu gyakola yekka Mama Tiger babatimbanga one man army mpa ye gye bamutimbye omu n'agikuba n'amutimba yekka n'agikuba wamanya ekipande kyajjanga nga kiriko omuntu omu Chameleone oba Palace Obani yeyita sita n'omutimba Kanero Giant batwale wali ku jam station Loki ayimbe n'ono ayimbe olaba abasanyuka n'abafuluma anti bajja kusajja nga bafuuka omusolo gubaluma abanoonya obuseke abanoonya toyi lwebbiru abaluma eba buleke kasajja ku stage bayino yimuka oba oyagala oba toyagala naye Loki asobola okuyimba n'amaliriza kaabe mukaabya nga tewali ayimusa even me yes so kyenkugambye nti amaanyi ga bwakyabazinga gamuweebwa Katonda teyamala kuba mundu teyesimbawo teyayimba bakusamba mupiira tobamala kusoma nnyo abeere specialist kimuki yazaalibwa ali specialist okuva mu tulwa mama we ascribed authority tolina kyogenda mugamba wadde tokkirizibwa wadde okumumanyiirako wadde akatikitiki so kati abasogo bawamagezi ki kino tekiri ku basoga kiri ku ffenna abaagala abalina obwakabaka ababukkiririzaamu buli batyobola kabakawo n'owange babanga bamutyobodde bwe tuleka ekintu ne kiranda bw'anaavako oyo ng'akwata owabaganda bw'anaavako owabaganda ng'akwata king oyo bw'anaavako oshegera nti mumuwadde beetudde nennyo mumuwadde ki nayogera ku kyabazinga tebalina kye bankola tebanziramu
ndi wakitala alebetere ku buli muntu alengeje tulina kuyimukira wamu okustopinga nonsense. You get? So waliwo abantu abefudde nti bo basukulumu tebagambwako tebagerwako that rubbish tulina mo stopping immediately. Nonsense alina okukoma. Muwozi gwe yeegomba y'omu kuba respectinga kyabazinga era ne ku mbaga ye yali omugenyi omukulu ne speak yali yajja n'omuwozi Kainerugaba. Yes, ku mbaga ya kyabazinga General Muhoozi yajja. Yes, ye yali omugenyi omukulu era y'omu yali yaguliko. Muwozi oyo ali miskini yeegomba General Muhoozi akopa empisa za General Muhoozi bwa respecting Obwakabaka bwonna. Ategere nti obona aba respecting what about me? Nzani tulina abantu tulina okulabirako. Kabere Ellen Seku mukama wange tasobola kutyobola Bwakabaka bwonna abo respectinga era yangu ayogereko ne Ellen aso omuntu ali mu Bwakabaka ayetonde agene amutwale mbwa kyabazinga olumbo olumutanga tamanyi. Uyayita wamanya ali ayimbekerwa amata java yakulira nyina kye kyamujjayo ani nyina yajja kubeera na mwana we mukotide n'okutya genda yo ne kamera uwa bakuba ekyabajjerwa amata ku mwenda kye kyabajjayo ojja kukimanya. So nze nkugamba ekigambo kimu sisobola kwa muntu atola nze tekiriiko nti Kabaka wa Busoga ti ndi Muganda by tribe ti Kabaka King oyo gwe bamanyidde sizanyisa nonsense ku Bwakabaka bwonna kubanga mmanyi akabi akava mu Bwakabaka bwonna. Busoga yo nesitula enkundi wano naffe tulugenderamu era neetonda ku lwa Buganda nganzo omusime wa Ssaabasajja Kabaka kukyakoleddwa ono yeeyita Omuganda gwe tamanyi njijaye Muganda kubanga Kabaka asembeza bonna. Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ewa Emmengo teriyo tribes ojjanga bwoli mu Bwakabaka era olisivingibwa. Nyongera bajjukiza misinda gya Ssaabasajja Kabaka n'emijoozi mugigule tudduka tuwane wamu ne Ssaabasajja Kabaka n'okumwebaza n'okulaba nga tusimba essira ku kuwonya endwadde zennalubiri. Emisinda gya Kabaka gigenda mu maaso tukubiriza omulanga ab'amakampani Ssekinoomu abamayumba 10 abavubuka abato okwetaba mu Bwakabaka mugule emijoozi mulwanyise endwadde eyo ate n'amasomero namwe tubakubira omulanga abayimbi buli mukola ebivulu munumba Katikkiro obabeerayo okugula emijoozi temulabikako naye ebivulu mwe bituuka nga mugenda nga munoonya simpase Obwakabaka bwa Buganda butuwagira tuli wamu nabo tuli wamu nga mufuna serefi yesaawa mugende mugule emijoozi tudduke mu emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ejja Nalubiri. Tuli luddawo wano tuli kusula motors batunda emmotoka empya n'enkadde abantu abadde bakalina Range Rover zizo Range Rover zaade zoogerwako eyo talina minyolo tegivaayo Range Rover egwe minyolo ogirabako genda ogisomeko n'ogisomeka Range Rover ki Vogue yes kati va ku ziri sport milioni 2 ezo za 8 Vogue nabagambe ziri kusula motors wokka zizo gwaje wogulira jangu kusula motors ndaba ino haliya zikawuzi ezo zo nyingi nnyo naye ziri zivogo ne Range Rover tulina mu nyingi naye yo vogo ziri mu ntono ndaba Nissan ezo emotoka mpitirivu wano kusula motors ne double cabin mwezi tulina buli kika kya mmotoka gwe wayagala okugula emmotoka jangu kusula motors ekirungi ekyenjawulo ekiri kusula motors omugagga abeera watabimala wano tewali buloka wano waliwo abagagga babiri Chairman Nyanzi ne Sula Motors era bwojja botuukirako be bakusalira buli muntu ali wano tukola naye tagenda agamba nti ndi buloka Sula Motors asobola okuwa emmotoka n'ogivugamu kumala week number oba oyinawo ekikujja n'ogamba nti nzikiriza kansasule nzikirize no mmotoka yadda ngenda kusasula Sula Motors webiri eri ludda wayo eri Kibuye ku Salama Road tuli opposite n'amafuta gabayita African Oil oba osobola okugenda wali Kibuye ku Salama Road tuli opposite n'amafuta gabayita African Oil kino kyamuka kalenda lino likirira najja nanku yes ku mafuta ga Africa yes opposite ne African Oil oba osobola okugenda wali kusula moto eri wali waita ku Bannamasaka va ku Moland po yambuka katono oyo yambuka Makindi yes nkulaba au ku Prayer Palace yambuka katono nnyo waliwo ekisoma ta imeni kwa wetera boti n'ogenda kusula motors wano ekizimbe kinene nnyo kuliko erinnya lya Sula Motors ojasangawo kayeka moga naku Masagazi mumpika pale bonna Dalmat wali Muzaika Bugu Bukenya Media wali Tubonge Network Asa Nabzi naye wali Aisha Nabzi abeerawo
fena tubeera kusula motors muntu gole bakasa okutusa kusula motors mumpe ku namba ya mmwe enamba y'essimu osobola okuba ku 0 naye ogenda gisoma mpola mpola ye namba y'essimu tukkaanye okay eyasula motors abaagala emmotoka okuteesa n'abatunda ndowooza abantu bangi abali ebweru abagula emmotoka baze tubeebaza nnyo baweza sente zaabwe emmotoka ne zituuka mu bantu baabwe bebaagala tubeebaza abantu abasobodde okubanga mukolagana ne Sula Motors ebbanga ddene batuweereza sente bambi abantu b'e Bulaaya tugulira abantu baabwe emmotoka abala baguzawo emmotoka za business Asakama yasooka n'emmotoka emu kati alina 4 Love Math yasooka n'emmotoka emu kati alina emmotoka 3 etambuza ebizigo yes abaana bali kati bampe ku namba y'essimu enamba y'essimu eya Sula Motors wandika gara pen and paper wandika 0781 0781 87 91 87 eyo namba ya Sula Motors gikubeko oba yogera naye laga ekika ky'emmotoka Range Rover nzikulaze nabagambe ziri ku Sula Motors wokka wali mu miliyoni 150 tojja ezo ze zigula biri bisipooti eno walojja beeke talina minyolo otalina wokwata eyogera bwogezi linnya it's me open negula yes era bana abalina enzungu batulamu ezo excuse my car open me I want to get out yes I want to shoes nekugirayo no susinga you know I understand I want to sleep enamba erimeka enamba eri 0701 0701 0701 0701 87 91 87 Mutale bobera mu Sula Motors oba osobola ogenda ku Bukenya Media osobola ogendako okutubonga network manager Robert abeerawo asa nabuza mu kutugwera asobola okuterako emmotoka gy'oba osiimye tuyinawo Medi osobola n'ogendako ku mukutugwe n'olaba emmotoka ku Sula Motors nagambe tewali ba broker oli bwakutuukirira gwe nange bontuukira nkuta ku Sula Motors oba ku namba y'essimu eyo butereevu bajja kwanga bakuta ku Sula Motors nkuddamu Sula Motors talina ba broker era wonte wali muntu agenda kusudia nti gula munaye gula nfuneyo secondly Sula Motors weekolera tesengukawo kubeekolera ku ttaka lyayo ekigifuula ey'enjawulo yensonga lwaki atunde emmotoka nnamu buli kika kya mmotoka ate alina Range Rover Vogo zetwogerako ate oyogere ku Subaru nkugambye abaana kati bajja n'emmotoka emu balina 5 ekyenjawulo ekimusukulumya ettaka lyakolerako lirye era ensonga lwaki atunde emmotoka nnamu tesenguka ogula emmotoka wano mu January ne mu December n'omusangawo n'oba oweza sente zo noziweza mu January ng'ojja mu December ojja kuzisanga nga ziweze era bakuwa emmotoka yo n'olwekyo gwe mukwano gwange kuba ku namba y'essimu 0701 879187 butere bobera mu office za Sula Motors Sula Maria abeerawo kubanga ayogerako naawe buli sente agikwata yingira mu office erya yingira mu office wano tukuwa namba zino empya eziriko tobonaabona nayo Sula Motors alina connection enamba ogifunirawo emmotoka ekyukirawo mu mannyago ovanga nga tonnaba kubuukawo bigere bibiri emmotoka ngeri mu mannyago Bukenya wa ggwanga ki mwamba tomulaba ng'alabisa mannyo Bukenya oli wa ggwanga ki ettulo bana wedda twebuuze eggwanga lyo oli mubuulire mugobadde oyogerako abadde ayogera ku Alien Skin bana kamba sibulire wano tukwatagana olundi nze Nurdin Ntege byonna byombuze namba yange kweri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.